Wewa akawungeza akalungi ku TV Africa ndi musanyufu nnyo okubanga mukyali naffe. Amanya Kabuuko muzira nkima muzukulu wa Mugema okuva Elakai. Ono ndi musanyufu nnyo muzukulu wa Mpogoma okubanga enkuyege zikyaba kubira enduulu. Olunaku lwakedde nga lwakiddedde mpola mpola. Olukubako wane lutonyiremu ate nakasana mukama nakatuwa. Anti we are in Uganda and we are proud to be Ugandans. Ate remember Uganda is a part of Africa. Ate bana nyizo bagamanti mu Africa oba mu nsi yonna Africa Uganda yense kyasinza okubeera ne mbeera y'obudde ennungi ddala kyova nti ffe tubeeraawo tetubeera na butiti bwa gamanti ate wano tuli mu butiti ate tugaa nti ate wano tuli mu musana mungi munange Germany bangambye nti omusana gwabadde nga toyinza kusiiba ngo oyambadde engoye ng'ebbaati oliyiwako amazzi ne libanga eryanda libayiyeko omuliro. Ono ffe twebaza Mukama Katonda nti ffe tuli mu mbeera eyo bulungi ddala era nga tusobola kubanga tugendako mu kasana ne tugendako mu kakuba anti munnange kasaazi n'abatambudde ne jacket kyemukoze kya mwendo. Abaana baawumudde nsanyuse nnyo abazadde abaweredde abaana ndowooza kusinga abaana abawumudde olunaku olwaleero abasinga amasomero gonna mwe bali kusomesa abaana ab'eggwanga ab'enkya ate munnange bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira tuli basanyufu nnyo naddala abaana abasomye abadde mu gundi mu kindergartens awonze mbeyitira ba ambassadors kindergartens nursery teachers thank you so much primary teachers and primary students too secondaries mwe bali nnyo kubanga musoma ennaku zinabadde empita ekabuuswawo nazo okulaba emmotoka ng'eyimiriddeawo naye nga omuzadde muvuddemu omwana alinga wa senior 3 naye nga alimu kweterezaamu nengamba wow yes Uganda is fine. Okay, tulinde essanyu lingi ate mwenna abalina emirimu gye mukwasaganya ku lunaku lwaleero naddala abatunzi ab'ebintu ab'amaduuka abatunzi b'ebyokulya mwe bali kubabeera abayonjo abaana ba hoteri kyemukola kya mwendo butatulaawo ne mugamba nti ate ffe katulinde okulera engalo ate muntu agamba nti tukaaba obwavu nga olinga nti omuntu agenda kukwata ssente azikuleetere mu nsi oba azikuleetere mu ngalo. Ono bagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde genda mu maaso n'okubanga okola ng'opalapalanya ng'oteekamu amaanyi okulaba nti munnange olumbulegero obwavu empologoma y'obwavu ogirwanyisa ddala. Ate mbagamba nti nensasira nnyo bannange ab'ennaku abafunye obuzibu obw'enjawulo abalwadde abalwazizza abafiiriddwa ne mbagamba bambi mbasaasideko nnyo Mukama Katonda abagumye bw'obanga ofiiriddwa munnange ate lwana bulwanyi kulaba nti omuntu oyo ate omusabira Mukama Katonda omwoyo gwe ate akulamuza ekisa. Ayi munaye mukulikeyo mu ndooliito eza weekend badde weekend badde yambirigo nnyo mu kibuga mu Uganda yonna mu Kenya mu nsi yonna actually mu nsi yonna bana Kenya mu mutima gw'amaraze gwabadde gw'amaanyi naye nga kuliseyo munnaffe Bob Wine munnange musajja oyo yajjiddwako emisango olunaku olw'ejjo ate munaye tusanyukidde wamu ddala naye ne famire ye okulaba nti twagala nti buli kimu kitambule bulungi mirembe sana. Obulamu bwe buli awo bugonvu alumizibwa ondoza twamulabye ku mpewo za TV za Ntimbe yonna emitimbago ya internet ayina ensapa munange n'abantu abali ku internet abagenda nga mukuma mu bantu omuliro ate mukumye mpola mpola kubanga abantu ate eggwanga ino kutambula mu maaso ogenda mu maaso. Program Maaso Kulutimbe nabagamba ebiralo lwakusatu na lwakuna olunaku olwaleero nze mbeera naye bannakinku bananyini kintu kino bakafulu basita ba producer ba editors anti Ugandan film industry. I'm going to request my producer to give me, before I request this man to tell anything or to speak anything in this studio, I'm going to request my producer to give me one promo, one trailer, and then after that trailer then I leave this man to say hello to you and you first see what he do actually. Yes, okay, tulengere ne kano kuva mtona of staff and production atenete tugene maso pala. It's a rainbow umbrella. Katono nyo tuchalengera kalango akabononye. Kakadi bononye chiba na bongerwako ku mulundi guno. Omuli abazanyi bonga katerega medde. Fayizo Mugaya. Labe byetere ku kyalo. Obadde okimanyi waliwo ebitonde bya Mungu nga byo biri wakwonona. Eno naye evudde wa Mugaya. Tugende maaso. Mama nja kubagala. Muzaala mibiri. Abaana edda bawulirizanga abazadde ku nsonga ezimu ez'ewaka naye aboononyi bayingira ku kyalo tebalina mwana wa muntu gwe bwatoononye. Tosobola kulya kya misana kyaggulo muwogo ate nga mwokye nolooza nti obwongo bukyakola.
emmere eriwa eno emanyiddwa nga sinners laba akasoobosobo odanga wano twagamba ono omusajja waffe tugenda maaso tukyalengera kalango kayo nalubega fyonna bonna balimu eno firimu bagiyita Abononyi the Sinners abazanyi babamanya Mugaya Faisal ne Katerega Medi bakomyewo eno togisubwa bali bayonoonebwa ne bonooneka kati baliwo kwonoona akufunyisa olubuto nga lwabalongo bana kati ekyo kiba tekikyali kyetere bw'aba yalumbye omusiri gw'ebikajjo tomusuuza mpango leeta ebikajjo Director Katerega Medi Abononyi bano kutakaka kumulumi bwe bantuusiza okuba nti ekyalo bakifuukidde ekirala zizinga wange bamusanze mu kikolwa omuyaayi omusanga ne mukazi wo mugwe n'akufula omulyango ekyalo kyabatabukira Abononyi ekimala babayiganga aduuyi bagiyita Sinners Abononyi era matundiro ga firimu na mu ggwanga eno katugikutuuseeko kati saawa eno kuba yo yazze dda Wow, Abononyi the Sinners. I like that. Yes, eje mirimo jeje omukuru gyakola twabagamba tubaleetera bannakinku taata eggwanga likupwegesa amaaso likulindiridde okuwulira kiki ddala ekikuvaamu eggwanga liryo neyanziza nako olwaleero lwakutaano nsooka kubaga nti assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mukulikeyo mwenna abasaddeko leero okuva mu juma amanya nze Mugaya Faisal nga buli jaago tegalikyuka kituufu nga ndinze director wa 12 Stars Universal Pictures ndi actor ndi producer baddeko right emabega director naye kati na specify nze mu bintu bibiri producing and acting okay yesebo etata nsanyuse nnyo nokulaba mukama wange nangu kusa 12 stay gamba etya terina tabu edduka ku speed ya kizungirizi bagamba eggwanga likwerinde nnyo n'amaanyi film soko yogere ku film eyo Abononyi Abononyi wajijja wani awanika concept eyo bamuyita Prose Kasemire mukwano gwange mwana myaka 17 okakasa naye alina obwongo alina na project endala ziyampandikirako emabega eyo omwana oyo lwaki tewazze naye ajja kujja lulwe yo lulwe ajja kujja lulwe Abononyi lugero yasinziira ku byaliyo ewaabwe era mu kusooka yali aluwadde title nga baluyita Mr. Kinene era Kinene mwali omwe yali taata wange naye nalaba nga tekitudde okusinziira ku kyekiri omutwe title tetudde omanyi title waneka nayo kintu kikulu title kintu kikulu kati netulukyusa nze kenyini nentula naye netwogera kubanga kibi okukyusa erinnya lya movie muwandisi nga tonnaba kumubuuza akuwa rights oba olukusa twatulamu naye netwogera netugamba tusobola okukola ABC nagamba it's fine kola kyowulira ekisinga ekinakola ku ground era netulutuma Abononyi firimu nnungi basically esomesa naye erimu okusesa kungi era abantu abagiraba bagamba Mugaya abakugoba bakwerinde firimu nnungi nnyo akyenyiza gyogerako ekitono nti mweri likatale erimu kukola bulungi just yali amaka gali amaka nga 3 nze nange nalina taata ne muganda wange taata tugenda omugwamu kamera okutugwamu nga taata yafiirwa maama tetwamanya biki byamuntu taata n'atandika obwenzi ewaka kati naffe tetwalwa nguludde tumulabye taata kyakola mwana ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka ate omulenzi asera nakitaawe naffe ne tutandika okuleeta era nga n'olumu gyamwe tukwata taata agenda okujja nga ffe twayingiriza
naye munaye gye byagendaga bigendera ng'agwagenda agwa ku muko omusajja oli yali mukambwe nnyo ate muko omusajja yalina biwala bye ate kataata waavaayo ffenaffe gye tusibira era ne maama lumu naye twamwesiba kundiga maama naye taata nga ye mubeerako wemutuusa ate ffe naffe unawo otunyiga nagamba mmwe nja kubata mwagasirumu bwe mutava ku baana bange nange nja kubettira munange taata lumu yagende wake omukyalo oyo kati yamukyazanga naye nga takkuta ng'amukyaza n'ebyakola bye bakola deni ate kati lumu yaddayo n'amusanga ali mu kunaaba n'abeeranga atamulaba nga mupya kati taata nadda wali n'atandika oli kati bawalabe bagenda baali tebamumwagaliza bagenda okudda nga muzeeyi ne bamenya embooka era zezo zolabye mu katrailer ako ne balikuba kati kwolwo taata n'engatto baazirekayo taata yaddaawo netugamba ani akubye taata kati tuba tuli awo omukyala nannyini baana bali abawala nga azza n'obugatto mumugambe taata wamwe taddamu kumanyira waka wange aningiza biki nega nti ono yamanyidde taata ati katusookere ku bino biwala bye naye nga bingi ebigirimu osobola okugenda n'ogifuna nungi nnyo firimu Aboonoonyi ginonye ku katale yakolebwa omukulu Mugaya Faisal ejamulaba mundoza yabadde gwe badde yambadde ka suspender nkulabye ng'ofubutuka emisinde ne butida Mugaya Faisal yani mu industry ya film Mugaya Faisal agezezzaako era akyaliwo inshallah paka lwanamujjulula mulimu gwe nasalawo nayagalanga nnyo movie kuva mu buto bwange nnyo biseera ebyo ndi mukulu nno firimu bintu twabirabirangako ne ku black and white mu mwaka biraba nga TV zizeemu kala naye twabirabira mabega eyo negomba nengamba naye lulica nange lulica naye bagamba olugero olwo lugamba lutya kwegamba sosolya bw'atafa ate okubonaabona sikwekufa nze aninza olunaku olwakeeranga nga sirina nnusu bibiri naye nga industry ngibaddemu way back kuva 2006 era taito mpeza kumpi nga 7 n'okwambuka sofa firimu zonzanyemu mulimu nezaava ku katale era emabega ewe twatandikira nzijukira kafirimu kenasooka bakayita 2 days me ako nasigazaako trailer kali kakwata ku sirimu kakola do we have nakola akafirimu ako nenkatuusa mu kitongole kya Taso emabega eyo ne bakasiima naka gamazima nakakola n'omutima era waliwo abatera okumbuza nenga nti wali oli mulwadde nenga nti twatula ne mukwano gwange ate ijali eyo mu bwana bebayamba ku balwadde abo okuba facilitatinga biki kati yampa olugero bulungi nensobola oddukola akantu ako wenkakola nenkatwalira Taso nenkasiima ekakola singa campaign zaazo nga bumanyi ebibiina bya gavumenti ebigwawo kati olwakatwala ne bakasiima nenga kati ddayo okyusemu ABCD oteekeko netwala yafudde enyojje kati mukujjayo neŋŋamba editor neŋŋamba naye Taso esiimi ekole ABCD kati olwamanya nemubulira byonna nanga nti kale empaamu ojja kudda akawungeezi yakuyita emabega kati ate mubavaawo nayitanga naawe olwavaawo wennyini nga naakafuluma bwenti ye naagenda ku Taso n'atwalayo firimu ng'ataddemu byonna byemugambye ng'ataddeko n'amanya producer abasajja nali ndeseewo contact ne mugamba Mugaya Faisal yembira tugambye concept yenankani project eno ye ate gw'ogijjewa nagamba oyo mubbi kati nali njogera naye nanga naasika ne kwoli manager wa mpa njogere naye nanga mubbi gwe lwaki obba firimu gayi n'ayogera ebyo ne mugamba obadde ki n'ayomba ebigambo bingi kati abataso baalaba tulimu okusika omuwagevu wa gavumenti yagala nnyo bintu byakusika muguwa nagamba muddeyo mwetereze gayo olwaddayo na formatting adi disk olugero lunene mukulu Mugaya Faisal eggwanga likulaba omaze emyaka kumpi emeka bwe tuba nga tubaze 2006 paka 2018 gibe emyaka emeka bajibe emeka wabangungu banatubuulira banga ddene ddala gundi kizibu ki oba mbozi ki gy'oyinza okusetula n'ogamba nti nze mu film industry nfunyeemu kino film industry yo tebadde nyangu era wentuulako wano ku TV bwenti omuntu eyali alima emabega eyo nga nze gwe basalire ekkatala
era we mbasirigusiza tebampa kyamisana nga ne TV nze gomba bwe gumina wala wana mumbere nga Mugaya jango tulabeku kituufu Allah wakitiibwa kakati Mugaya akozeeko byakozeeko basically mbadde ye mabege eyo nga nkola naye 2017 wano kuba najiranga bwe nti ne mpumulamu nenjiranga bwe nti ne mpumulamu naye kati olwagira 2017 wano ekizimba we kitokotedde ate 2017 wotabukidde awo 12 state andise awo 12 state nga tena bakutandika omukulu VJM big up yandeeta ne film gye bayita Mugaba Mugaba eyo yatabuka baba in fact yeriwo yakuleta ku map oyo nakola nnyo eriko ebitundu bina byonna mu ebiri ku market n'ekyokutaano saawa yonna kijja firimu enyumidde nnyo bana Uganda era firimu eyo nazanya balinya kisijjukira naye omusajja ali mu kinu ekya Square ne saati ya red yo Mugaya yasaamiridde nnyo alina face ekyasinze kutya mu Uganda ate akaaba nkaaba sibunzi ojewulira n'ongamba kati totisa kabiramu abantu atenjaza bateeka mu maziga amalala bayingire mu motions endala ate bakaabe naye nga gumanya nti nkaaba era abatulaba bajja kuba bakubulira naye nga Mugaya Faisal akoze basically olwava mu Mugaba ffenna kumpi abagirimu yatujjira bweti nga mubaddemu n'ababaddeyo naye nga tebamanyi nnyo naye ffenna yatuleeta ne tuteeka eriensi olwatuteeka eriensi olwedde 12 yaliyo era ne 2016 yakola ka firimu ako naye nga si amaanyi akasente kajjabwe kati ne kabulamu nenumbako ne South eyo nayo nenkolereyo project yeza ne South Africa nguli musajja w'amaanyi kati bwe nkoma 2017 wano bwe tumaze Mugaba olwedde akasente kaali kajjizeemu nga kawezeemu mpezizaamu emina ngati Mugaya totuula olwedde ensi emaze kati okutegeera abamu no bambagamba mbwe firimu yange esoose abamu bagamba waawo yo wadda kakole ensi wajjowa kati mulwava mu Mugaba lwamala premieringa twaji premieringa nekola byasi yabooga olwatandikaawo nasooka nempita abaana baali babiri baana babiri olwayita n'enkola audition zaawo olwaddako ne bajja baana 16 olwajjako ne bajja abaana abiri nenga nti abana mpola muliro gususu kimala mpola ne tutandikaawo twatandikira ku film gye bayita Ekimyanso The Flash you have it on the trailer sikakasa ajja kebera kalabe nenga sikakasa film yakola nnyo naji premieringira wandegeera mu kafo kangaawo ku JB Complex basement yakola nnyo naleeta abanene bonna bwe twali mu Mugaba olwedde yali eyo kyawo nga kweri n'enyingizaawo n'eyange sajja lwaje ntuzaguna Mugaya eno firimu yange togigaba awalala era kweri ekyakola nagifulumya oba mu 2017 bazaali nakuze mwezi wa 15 sijjukira naye nga nagipremieringa nekola bulungi nnyo then wemalirize era muwala wange oyo Professor Kasemire yagimpandikira era nayo nagimpa netugikola n'abasajja bange abaliko ng'enjogera ya bulijjo abasajja abaliko era bonna abo yagadde njabba kumenyera gye bujja nekola bulungi saakoma ate gwogumutaliira nenzirayo mu kibira ssibu kubagati jjukira kasita nafuna capital ng'ayongeddemu teri kuzikiza kati asigala Ekimyanso erese kati olwamalirizaawo nga tumaze Ekimyanso olwamaliza pulimi yawo neneetoolamu enkulungo mmeka netuddayo n'ofumba nenfumba nenkola balimisa mizimu muba n'amanya agatiisatiisa do you have that trailer balimisa mizimu erabika kweri eyo okay producer check among those trailers you have and you see where balimisa mizimu mu luzungu kulikoki okay you look for a certain trailer called balimisa mizimu. If you have it, then you premiere it, then we see balimisa mizimu. Nayo ati yatabuka. Yes, okay, it's a trend of Star Film Production. Yatugenda maaso katandike eigo firimu zikatono nnyo katsoka tulengere kalango kano 2010 guno tewakyali lwali lwonna eno nayo tugireeta okuva mu trend of Star Film Production.
olowooza gwasoose okuzaala tukyalengera kalango kayo kakati ono gwe balangira olubuto naffe ono agamba naye baali balabye kuba embuto emirembe engalo ye MUGAYA FAISAL origino ne muze kasitoba nga walaba kimyanso eno toyina gisubwa tukyalengera kalango kayo katono nnyo mbiri gwa yabasu firimu ya MUGAYA FAISAL era nga producer waayo waliwo yafuna olubuto n'akudaalira banna abatazaala olubuto olufuna naye luyinza okuyita mu nnyindo ngamba nga luzaalwa kakati February 2010 guno eno tugenda gikuleetera bagiyita balimisa mizimu wali olabyeko gye balimisa emizimu omuntu gwoziise wali egyagenda ku lubimbi ng'ali ku katala bana abantu gwe ono siye Kasanke wange genda wete kompani mukazi wa ono mukazi we yali amanyi nti yafa mu kuzaala kumbe we yafa olwo gye bamutwala akolanga mu cuba ali eri akolanga banange abantu abamu balowooza nti bafa baba tebafanga wali gye balimanga abasibe firimu yino ng'oyagala okinyonyoke waliwo gye balimanga abasibe kiki ekiri wano mama ndabye asamba akagere naye ate kundi nga lifeenya kino kirabye otya ani alimisa abafumu ku kyalo kuno gwe twagala muvi kale bagambye 2010 guno eno togisubwa balimisa mizimu obadde owulira biwulire birabe mu firimu eno ojja ku kinyonyoko kigwenyalwe lwaki abafu be balima ani alina kinyonyola mu mutwale babe kinyonyola teekaawo ate bafa bali mbuto tolina kugisubwa eno matundiro ga firimu na mugwanga wolina okugijja balimisa mizimu ebitundu 2 katugikutuseeko 2010 guno anti it's a trade of star film production balimisa mizimu ndowooza olugero luno walujja ku kyo ndoyita balimisa mizimu osimanyi ova ntwetwe mwabalimisa embagamba bentwete balimisa emizimu kituufu bangamba situkangayoko naye bangamba mbu kyekiriyo balimisa mizimu oyo mukwano gwange ali mukonaawo yamumpa era naye nagenda okulaba nga taito gyagiwadde kuba yali agamba yali agiwadde sente oba okufa kw'essente oba obulumi bw'essente nga ndaba tekitudde naye era nemuyita bamuyita Kabaale Yusuf nemuyita netutuula yasooka kugana nemugamba nkubuulira amazima nze ndi ku ground bwoli muwandisi naye nze ntuukira ddala neeri ku maketi mbadde nsaba tukyusa olugero erinnya ly'olugero gamba kale tekina tabu oba osazeewo bwotyo netulikyusa erinnya netugikola era nayo firimu ekoze bulungi nnyo balimisa mizimu njogere mutumanye gundi kijogamba nti bweti balimisa mizimu eyo firimu nagikolera mu mbeera ya bugubi naye twagikolera na Kifuma yali family nga taata wange abantu batandika olugambo lwatandika nti atta abantu era omuntu abantu ne batabuka ne bekolamu omulimu ne bajja ne bamukuba mpaka lwe bamutta ffe twali bato naye bali abaana bendabye abadde bakaaba nga tulingiza bwe tuti abalaba kati obaafu bayita ebbanga bwe tuti nga muzee amaze okufa naye nga bamulanze bwemage ali ngambo z'abantu ne bakolamu omulimu ebbanga olwayitawo ne tukula baali batutwala okupakasa eyo kati ate n'okupakasa nakwo omugaga yatukozesa n'atatusasula ssente yatulekera kuba yatugaa nti mulime mutuuke waliwo munaamaliriza okulima mugjeeko nja kubawa akasente kamu kati ate tugenda otuukawo ng'agenze ku mulimo ne tusangawo omukyalo yali lubuto batugamba mbu abakyalo babeta embuto babeera n'entundutundu era olwatuuka tetунaba kumunyegera kati mwebiringa emisiimuula mu kimi ekyewaka wano
Tugambo nawo mukulu yatugambye tumaliriza tujjo batuwaka sente wano wabasasulira mulijjo mutwale lino obulimiro mumugubya ne valanda ya mutwale ligasiya we watu olabye nga atuyiwaka amazzi n'atugalira ne gate kati we tugattako ebyo nga ne muzeeyi bamaze okumuta obusungu ne butulinnya era awo navaawo nkaaba kyebula mbagambye nti nze amaziga si kizibu kyange naye sikaabira nyimbe ng'abantu bakola simanyi tukupangisa okaabe kuli gange ga movie kakati we twava obusungu bwatukwata taata bamuse baganyina otusasula sente ate baawe yemu ku ttiimu abatta ne mukyala we kati ate bagaseeko tutasasula sente ewaka yali ebyawo ngo ewaka ewaffe ne tuddayo mu kyalo muzeeyi mu kufa waliwo ekintu kye yali yatugamba nti mbeera weeyonoonekanga mugyeyo omugugu gwo mwe muli buli ebyobusika byammwe byonna era olwajjayo ebyobusika ebyaddirira balabe firimu bagino wabalimisa maama twatuukanga ettaka terikyatumala nga twetaaga tupangiseeyo ne eka ng'emizimu girima ndi live mu studio n'omukulu Mugaya Faisal musajja alina emboozi era atereddeko kali no enamba z'essimu the line the studio line is passing on the screen you can give us a call and then we talk oyinza omubuuzaako biki ayise mu biki n'ekibuuzo kyoyinza omubuuza oyinza okuba nga oli faani we nga walaba ku firimu ye namba z'essimu ziri mu kuyitawo wansawo 0414698420 oyinza okuba nga munanga oyinza otukubirako akasimu mu studio noyogerako n'omukulu Mugaya Faisal ali mune n'akubuulira byayiseemu bibadde bitya n'omubuuzayo obuuzo bw'oyagala ayinza okuba nga oyagala kuyingira 12 stars Universal Pictures ate oyinza okuba nga olina by'omwebuuza oyinza okuba nga oli director oyinza okuba nga oli producer ng'obulina omuwulira bulizi mu lijjo nange nsanyusa nnyo mukama wange okulabako taata nze ndi musajja muyimbi ndi musajja muzanyi wa mizanyo ndi musajja holding a company number era ndi musajja muzanyi wa films kati nange taata wentuukidde wano oyinza okubeeyo ng'ogamba bannange Mugaya Faisal ndi mutuukako ddi nze nno muyina mu studio sawa zino okay Mugaya Faisal abantu nga bo abanaakuba nga abanaagala okubuuzaako oba abanaagala okwogera ku program yaffe njagala kati sawa zitutubuuzeeko mpulira oyina oluvuuvuumo nti oyina premier oyina premier ndooza gwe mulamu omutuufu kubanga TV Africa yatuwa program eno excuse me yatuwa program ene yo AMaaso Kulutimbe okulaba okuvujirira oba okuseesaamu mu films z'ebina Uganda oba bana Uganda zide ku level esingako tubere international tuve ku level kwe tulabirira watufunira emitwale 10 tubera satisfied oba tufunemu sente za fiti zikola ki oba Jovanti ne copyright sazo eteka lya copyright tugenda kwogerako ku teka lya copyright waggulu awo katono mu maaso ngoma zo kwogera ku bya premier twogereko ku n'obukulembeze bwa film film industry forum ya industry ogiraba otya ebizibu ebiriwo bizibu ki byogirabamu gwenga gwalina experience oyinza kutuwa bulotya eggwanga ezo diwa bulotya oba omwana ali yaziri mu kuzanya film nga ine ebizibu byebuuza ndowooza gwe muntu omutuufu ow'okubanga otuwa answers ezo mukama wange soko yogere ku premier ndowooza trailer bwebanga kweri bagituwe then twogere ku teeka lya then ku teeka lyaki lya copyright gweri ekibomereze basoka batu trailer oba soko jogere then batu train premier eyasooka yaliwo last year kati eddako ya mwaka guno yegendo soko okwewuunyisa tombuuza nnyo kuba we nambuuza omuntu ayinza osooka yo nasooka nakola premier gadde kironze kamusooka emenye rekodi naye premier yegendo sookwa mu byafaayo bya Uganda gwe manya tebangawo ekirungi ojja kubeerawo saagala nnyo okusimula kuba wano banakigwanza onabatanagamu yagambye bundi kodingirawo yagambye kino nakino kati tugende kati eyange weba yeeri mu kitobanga 5 bwaati vale yateeka wano mugwa mwendo kituufu kati olaba nti tugenda otuukanga ebintu byonna byayise kituufu kati ng'omusajja omubu yagamba nti kiri mutu kimanyi wannannyini kyo kati yenze nenga premier okujogerako katitiriru yo egenda ku ekibanyi kigenda gwa n'amenvu egenda kubeerayo nga 5 gwe 10 Bwaati Valley gomanya yakubooga yakola ki yakubooga kyanyizo giwako ekirala nti entimbe ziri eze meka ntimbe 4 abasigadde ekinene nnyo babeerako na buno bukka naye nze entimbe ziri 4
ate nimukusubira n'okuteekako n'ogwo ogutivi ogwo agaga ku bulango mu kibuga gubeere wali bajakakasa Mugaya Faisal yani njagala ebooge kubula wentuuza abantu mbaga nti banaye mutulinde oba ku Lwokutaano olujja olw'okusaba kw'abangi tubaddemu bagiyita ekiwoomereze kyatuuka ne kizaala ki enkenku abasinga bakibulira bulize oyagala kubeera nga ekiwoomereze naye abamu tebamanyi luna lugero olwo lwafa lutya kivaayo kitya nga 5 ogw'ekkumi bajje ku Bwaati Valley era Kalango bagenda katulagako awo Bwaati Valley gwemanya kasavu kanyama kuli abazinya abagenda zina amaganda kuli abagenda okuyimba kuli abagenda okukola bino black show okuli omuliro okutambulira mu ekiwoomereze kafankunali nebinnonogo ajjude mu kiwoomereze. Okay, my producer, I'm going to request you to look for me a trailer called Chiwomereze, and then you air up and then we see what is a Chiwomereze, and we wait on 5th October we see the premiere at Bwaati Valley Theatre. Yes, okay, tugende maaso atende tukasoke tulengere kalankano katono nnyo banafe aba 12 Star Universal Studios Rainbow Umbrella ne Blast Films kakati bakutusizaako filimu nyingi bano bakafulu b'ebina Uganda ku mulundi guno balese Chiwomereze tukyalengera kalango kayo enewagiddwa asenga ne kojja mikolo Masulita era nga tukuletedde filimu ey'omulembe omuli abazanyi b'omulembe nga Katerega Medi, Sonko Richard, Mugaya Faisal n'abalala bangi. Tosubwa Sarakani mweno bagiyita Chiwomereze bagamba kizaala nkenku. Gwe wenayagala okumanya nkenku kyezaaliddwa mu Chiwomereze ogenda kujja ku premiere ennaku z'omwezi nga 5 ogw'ekkumi wali ku Bwaati Valley Theatre. Mugaya Faisal Narubega Fiona tokwataku vakutula yangu abazanyi b'omulembe enerese byonna abazanyi bonna yakukumbye bagiyita Chiwomereze. Wali obinkanyeko wali tulayange ereeta obuzibu ali kumuka musajja kitandika nga Chiwomereze naye nkenku ng'omukyala gwolese waka gwewasojje mu bugumingane ate ng'omulese yeka. Katerega Medi tosubwe mbabyopa nakuza mwezi nga 5 omwezi ogw'ekkumi Bwaati Valley Theatre w'obojja nga tupremieringa filimu yaffe ey'omulembe bagiyita Chiwomereze n'abazanyi bo ab'omulembe. Esente zireetera emikwano okwawukana naye ate omukazi kirala nnyo nnyo ddala. Tulaba Kalango yangu obenga omujulizi olaba akabbinkano okuyiririzibwa endigito empalana mu Chiwomereze nakuza mwezi nga 5 ogw'ekkumi Bwaati Valley Theatre tosubwa premiere ya filimu eno era nga naye evudde mu 12 Star okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 tusinkaneyo. Echiwomereze kizaala enkenku. Nyina wenkulabye ng'oyita musenyengo wali olaga anti awo nga kiganya okukakkana kyawuuma ne kiva mu kuwuuma ne kifuuka omubisi gw'enjuki nga ntandise n'okwenyiga sobola ngende tuddemu anku omuntu owolayika obunyumirwa nnyo siini zange ezo nzaagala nyera abaana bakimanyi zaagala nnyo siini ezo weewaawo Chiwomereze kizaala enkenku. Mbayitamu na bannayuganda tuwagire ebinayuganda ebyaffe ebya wano bannayuganda bannaffe bennyini. Omugaya Faisal tomanya yajja okuwera mutabani wo omulimu enkya bw'onooba omuwagidde n'ayitawo. Ate tomanya 12 Stars tomanyi nti munnange osanga n'olwo olunaku olumu naawe kennyini olyegomba omwana wo oba muzzukulu wo ayingire mu kampani eyo. Bw'etambula kampani bw'etambula ereeta emirimu mu ggwanga ate ereeta ebinnonogo bingi n'okusomesa eggwanga. Kati nno mbadde mbasaba nga 5 omwezi ogw'ekkumi mujje mu maaso
nogenda nga mulanga program eyo era kyensaba omuntu abawandiika olugero olwo ndabye Geoffrey King nyizo mukyaza next week naye agende maaso n'okuba campaign ne TV Africa olunaku olwo ejja kubeerawo era tusuubizza TV Africa ejja kusitula tebafukamirira mu studio naye bannaye neyanziza nnyo ne TV Africa ejja situla kamera zaayo ebeerewo era tujja kubeerawo ddala okulaba nti kiwomereze kitambula bulungi era nga tutamye kubanga gwe mulamwa gwaffe nabagambye enamba z'essimu the call lines the studio line number eyita ku screen mugenda agenda maaso nabagambye eri 04 14 69 84 20 musobola okuba nga mukubiddeko mukulu Mugaya Faisal mu studio ne tuba nga twogeramuko n'omubuuzaako mukama wange etteeka erya twogere ku tteeka lya copyright olyogerako ki etteeka eryo gye riri oba teririyo etteeka eryo nga okusinziira nga bwendaba lyaliyo naye ne liggwamu amaanyi ng'ate bagamba nti ate kati zino mwe liri nga bw'omanya ebya Uganda olufuna ID wali ku NASA ng'ogenda eyo oba busi eyo bambalala ng'oga nti ng'ofunayo oba n'omuntu yenna nga nti mbakutte kaadi ogiraba tagikulagana nnyaga nti kaadi ogiraba nazaayo mangu nkola n'ekitongole kino ekitegedde naye mukoze kino nakino n'oluusi nga n'akola omulimu gwagamba nti agukola nga tali mu industry tamanyi na bugubi tamanyi naki wanze kyenkakasa etteeka lyaliwo emabega eyo naye kati sikyaliraba kati obufoofofo bungi lyali likola litya ngera bakwa balumba bava wano ne balumba oba mbalala naawo bakuzaayi ne balumba ne bakwata abantu abatunde bina Uganda tebalina license ABCD biki naye nga meeting zazeemu otuula tulabe way forward kwaba distributor bagamba nti banaye ba producer mutulekeredde nnyo ku kintu kino bantu basalamu nnyo firimu ABCD kati meeting zazeemu otuula era tuli mu kubagambagirawo tuddemu naye nga ku luno solution si yakukwata kugamba solution si kukuba oba kutta kwogerezaganya tukubulire engeri entuufu bani abakulembera etteeka lino copyright wemba serabidde ndo za UFMI Uganda Federation of Movie Industry nani akulembera ekibiina ekyo kya era Mwami Kagolo Mwami Kagolo ne tiimu ye beba kirimu lwaki ogambye endowooza tomanyi bulungi kubanga mabegakaawo wabaddewo okusika omuguwa ne abantu abalala bagulawo bano bagamba tutwale bano mu kooti ate bano bagamba nedda temubakwata solution si kubakwata ate tulina babulira balina kukola kati kyovolabanga nti wabaddewo nga sinnabakola follow up bulungi kwekakasa naye nga kyemanyi nti meeting ziri mu kutuuleza ani yatandikawo ekibiina ekya UFMI yo yennyini Mwami Kagolo alina ekibiina mu industry yaliko ne HK mu industry ate HK naye nyini akakiiko ako takaliko yaye kwali ze office ziri awo ku NASA ndowooza naye nga offices eza UFMI zo zemanyi we ziri naye ng'ekikezo simanyi ze za UFMI ziri wano Kibuye wano opposite oba ne Trust Bank waliwo Trust Bank awo ziri awo ndoza kufula ey'okubiri lwaki omusajja aludde mu industry nga gwe otuwa information nga ziri mu ndowooza kakati nze okusookera ddala obusiraamu tebunzikiriza nnyo okukaatirisa kintu ddala nga sinnaba kifunako obujulizi bumala kyovulaba ntiikako ndowooza oba mbu naye nga kyemanyi kyenekakasa nti UFMI ya Mwami Kagolo then bali mu kutuula mpenda kulaba
nga kuluno kyemanyiko bane meeting ze zibadde emabega eri nange badde sizijumira naye zino nazitandise era mwendi ndi mukutambula nazo tuli mu kulaba tukwatize wamu ba distributor abatunda ebina Uganda naffe ba producer n'abamu bazanyi tulabe ki kye tulina okukola naye nga kuluno sikukwata kusiba muntu wabula kumubuulira mirimo ky'emikulu egy'ekibiina kino UFMI kye kibiina ekitutwala mu Uganda era kyovula bakiyita Uganda Federation of Movie Industry bonna ebibiina byonna balina okubanga bakumanyi ekibiina kyo ne bammemba baba bamanyi ne wewa wookolera ne firimu buli gy'ofulumya nga bagimanyi ne certificate okuyingira mu kibiina ekyo ekibiina kubanga waliwo abaana bajja wano bagamba bagiwe wansi nawulira omwana yagamba nti sente zibasabibwa nnyingi babasaba sente meka Uganda Federation of Movie Industry kusinziira nga nze bwe naliyo kuba naliyo recent sina sente za amaanyi ze bansaba mtalo 11 mituufu ezo tebazinsabaako kujjako nga nze ate ngeri gyentera okubeera mu masuuti oba banti asimanyi bali ate bamanya egiriza naye nze tebansaba ezo sente then ekyekibiina kye kitugatta ffenna ba movie makers n'ebibiina ne bammemba nabaki ne firimu balina n'okulaba nti firimu eno efulumye bagimanyi era ya Mugaya Faisal era wabaawo ABCD ne wabeerawo ate n'ekira kye bayita media council oba okimanyi ekyo kye kikakasa firimu nti eno egende ku market bategenda era bategenda naye nga tebasobola kugigaana wabula baziwa category nti eno 18 and above kati yes ekibiina kino like olaze nti okimanyi naye kati buzibu ki bwolaba obukirimu obunafu bwakyo buliwa ekiriwa UFMI sijja gamba nti oba balina obuzibu bwe buti naye nze kyendaba okusingira ddala batudde nnyo mu Kampala wano basically webakolera nnyo emirimu tebagenzeeko ku ground kati yesterday nabadde Mayuge nga n'ekigambo UFMI ngeri ebibiina tebakiwuliranga nako kati balina omulimu ogw'amaanyi okubunyisa exactly kasi kutuula wano mu Kampala bakolere wano wokka wabula balonde obukiiko flyers zitambule posters zitambule n'obulanga ku maladia ate n'obulanga nsaba nti waba kubanga bulanga UFMI kyeki bakola ki oba betaaga ABCD bateeke nti wotuuka embalala olaba abanyankole bakole mu Lunyankole otuuka mu Bateeso olaba Abateeso bakole mu Luteeso otuuka mu Basoga bakole mu Lusoga bwe bityo kati abantu buli omu ayanguyirwe nze ekyo kyensaba ani yalonda akakiiko akali ku UFMI sijja kulimba ntoje gamba kyali kyakweronda abalonzi nti gwe beera secretary beera gundi sijja kulimba UFMI memanyiko manyeka abantu balinga 2-3 nenge etulwa akakiiko kabameka simanyi nenga bemanyiko nze balinga lwaki gwo omuntu omukulu avudde mu gumu 216 mpaka 218 sawa zino nga tomanyi kakiiko kakukatambuza kibiina ekyo ebintu nga bumanyi nti Uganda ebitutawaanya bingi nnyo mulimu n'ebintu ebikutuukako nga tomanyi nakumanya nti kiki ati nga neteeka bali kusomera simanyi akawaayiro kabwe kati 10 bbanga nga tobimanyi nakubimanya naye nga bibeerayo kampuni ebaddeyo eyonga ekola naye ga mazima nze okulinnyako mu ofiisi yaayo ninnyeyo 2017 nga lwagitegedde yaliyo nga njiwulira naye nga sigendangayo okigedde era ngenzeyo recent wano ndowooza singa 3 emabega oba mwezi mulala nga producer w'amaanyi mukulu Mugaya Faisal ebbanga ly'omazemu ne experience gy'olina mu Uganda saawa zino ne bagamba nti atukulonza okubeera president wa UFMI ng'olowooza otandikirawa UFMI nganza okusinziira ddala kyensooka okukola nga nkyogeddeko nokyogerako by the way nti sisooka kwesiba wano mu Kampala wokka weewaawe wayinza okubeera office enkulu era newaako omungi afuluma Kampala naye kyensookerako ddala nze nkugambye nsooka
nenkola follow up yange manyize ebiseera ebisinga saagala kutuma njagala nnyo neneetuukira ku kintu kakati nsooka nenkola research y'ebibiina by'endaba ebinene okutuula mu district ez'enjawulo nempita abakulembeze netulanga meeting eyo tulanga ewaabwe neeno nempita baproducer badirector ne ba editor abanene bendaba nti banene then wembayita netwogera ku meeting kati bano olunaku lwe bazze mbanga kasa nti flyers weziri posters weziri n'obulango n'ebirala bye bagenda okwogerako eri bannaabwe era kati wenva wano nga bumanyi nti nyinza obutasobola kutuuka districts nyingi nabo mbatuma nga tumaze oteesa mbatuma ne mbaga nti gwe oli mu district ki nti oli mu district ya Iganga nti kati Iganga mugenda kwetooloola Iganga abazannya mu Iganga district bonna abazanyi ba firimu gw'ogenda bakwasaganya then abali ye Busia naawe ogenda bakwasaganya abali embalala naawe bakwasaganya awali wano nabo then mubali era bakwasaganyiza ate ne tufunamu betulabanga balina omutima gw'ekibiina kubanga ekina Uganda guba mutima era nze abagoberera Facebook account yange teri post gye siteekako nga sigambye love Uganda watch Ugandan movies nkikokozesa nnyo era abasinga ati kye bampita love Ugandan movies olagawa kikola nnyo ate nze omusajja number 1 ekyaba mwena mukimanyi nze nanga waka wa buli muntu nkulanga ne mbasi kulabanga kasa kimerako nti Uganda ni movies oba kina Uganda nze nanga era bonna bakimanyi ne woli kyazaani okujjako nga yitamanyi naye nanga filimu ozive ebundu bujo ezive kabali nga tebandabanga nako naye nze kina Uganda ku ntiko gwe mulamwa tweyanzege abalabi ba TV Africa omukulu Mugaya Faisal bwato bwa lilyanjudde ensonga gwe naali eyo ngobadde ine ebigambo bingi byogera ebiri ku Uganda film industry obanga obadde oyine ebintu byewebuuza bingi ansayo eri TV Africa the right to know. You come out on our studios to relocated mu Kizungu Makindye tubenga ku Gibson Road tubenga ojja no kola kino yogera naffe ate nojja no bulira eggwanga bobanga oliyo ngo inabyo esobola okusomesa about media oba about film industry you're most welcome we love you so much era tugamba nti jangu nenga tuddamu okukatiriza nti tulwane ebina Uganda oba film industry ya Uganda tutwale ku ntiko kubanga ye industry egirimu emirimu egy'enjawulo nagibamenyera n'omwana akwate ettala bw'ati guba mulimu kubanga nze ndabidde abasajja bagagawadde okuva mu film industry. I believe that we can change the world, we can change Uganda, we can love Uganda. Tusogoba ekintu kye bayita ebbula ly'emirimu mu Uganda singa tukwasaganyiza wamu ne tuwolesa obusobozi bwaffe nga banna Uganda ne tukozesa ebitone Katonda byatuwa obenga twekulaakulanya tuwerera abaana baffe tubenga twejja mu ngeri y'obwavu ate nga tugene mu maaso n'oyo omuntu yenna abavuddeyo kubanga abaka ekintu kyakola tumuwagire tulabe tumutwala mu maaso ono nze one love one country one Uganda one people TV Africa gemanyi ga omuntu wa bulijjo ate omwana buli muntu yena mu nabitone obati tugenda batukirira era mukama wange nkugambye bubanga oshootinga film zezo muntu yite tubatuke tulabe abana embeya gye bakola ki gye bayitamu tukuba omulange lima companies aga sponsoringa mutukirira ebibiina bino bambi batukirira tusaba ate mu bakola ki mubenga mu bayamba n'ekibiina kya UFMI mutuyambe mukole seminars ezenjawulo abaana basomesebwe abaana bafuna obuzibu obwenjawulo abaana balinyigirizibwa ne industry ne babanga bagiremesa nga bagikyawa kubanga omwana bwalemebwa mu kibiina kya 12 stars agenda ate mu kirala atayogere 12 stars ate nga jukira yerabidde nti bali mu kutiya yemu industry ya Uganda ya film industry tuso kugidevelopinga fenna nga tukwasaganyiza wamu mbadde mbasaba WhatsApp group tujja kubanga bobanga yagala WhatsApp number it is 0750 46 85 31. I repeat it 0750 46 85 31. Jangu mu inbox tukugadde mu group ya TV Africa China Uganda AMaaso Kulutimbe oba ne group je tulimu ya MK Premiers njagala abakulu abo obangambire bonna tubetaaga n'abaana abo abawandika movies njagadde omwana oyo mu myaka 17 omwalo oyo afune potential afune akatale atambule ate tubenga toyongera mu maaso mukama wange omwana mu dakika ze tusigazza entone nnyo eziri mu 2 oba 3 oba 4 mbadde nkusaba owumbe omwana aliye yakwegomba alabye films nyingi films zo bazisangewa era abaana obabuulira ki eggwanga oligamba ki okay
neyongera MUGAYA FAISAL gemanya nga sinaba kuyisa abana nga 5 ogw'ekumi mbayita mu butongole mujje ku premier yange ekiwoomereze wali eri ku Bwaati Valley Theatre. Bwaati Valley Theatre nyangu nnyo naye ng'era basobola okufollowinga MUGAYA FAISAL mujja kumbulijira mbalagirire bulungi naye nga nyangu nnyo mujje tugijjuze. Njagala tujijjuza ate nga tugenda kikola inshallah. Kakati kuyingira kujja kuba mutwalo VIP mtwalo 2 tebo ya mtwalo 5 kina Uganda gwe ojja kubeerayo ojja kubeera nga kyenyinza okwogera ku MUGAYA FAISAL anegomba ndi musajja ali ize kye kisookera ddala abamanyi kate ebintu byange mbikwata mpola nnyo nze man of all seasons era abasajja benkoze nabo nga Geoffrey King bakimanyi nnyo big up Katerega Med director wange big up King Jose Daroko yo muhandisi wange big up ne team yonna nga bwe mugimwanyi ekisookera ddala filimu zange sofani na filimu nga ziringa nnya ezange zinaka producing naye zinakazanyiramu mpitirivu okusookera ddala osobola okugenda kwemuke eyo Majestic Plaza level ba yakutano eringa yakutano osijukira bulungi waliwo filimu zange osobola ogenda ku Bava wali eri waliranye era ne Kagwa Videos we wambali ku bus terminal Kisenyi awo wenyini waliwo Kagwa Videos na waliwo filimu zange ne waberawo ne Bava wenyini awo awakyamira bus ezidda munda awo jabalabo nebizindalo biba byogera oba okugende wa Blaze kuzayi Plaza rutuke rujja kulaba ekipande kiriwo Blaze oba okuyingira wano mu parking kadde waliwo budalo obukirirawo olabe Perfect Videos nawo waliwo filimu za MUGAYA FAISAL kyekyo kyenyinza okwogera kunayenga mwebale kuwagira kina Uganda bannaye mumanye tutambula mu mbeera yonna tutambula wabula tujja kutambula namwe mutali banete tusobola tambula wabula amaanyi gammwe ge gatwongeramu mujje tukikube era nga 5 mujje tukisabba kule wali eri ku Bwaati Valley. It has been a great evening to be with you people. TV Africa, the right to know. AMaaso Kulutimbe, muzukuru wa Mugema Kabuka, muzukuru wa Mpogoma eyidira enchima erakai, musajja ndi Muganda era ndi musanyufu nnyo ndi musajja muyimbi enzijukira nzizako bagamba nti tusobola kubanga tutambuza buli kimu eggwanga betukwataganyiza wamu. Akawungeza akalungi. I thank my producer Mr. Musoke. I love my producer inside the studio. Thank you so much for the good work you've done. I'm going to request you to say bye to the people with that last trailer on your studio in your studio. Then you're going to give me that last trailer that you have. Then I say goodbye to the people, and then we wait until on Wednesday we are going to invite very many people, very many artists as well advising them oba nokubayigirako oba nokubanga tutwala mu maaso teka oba kitone oba industry yaba film makers. Thank you so much. I love you so much. May God bless you. Let me say bye bye. Yes, oko kuva mutwana of Star Pictures Universal. Kakati patusiza ko film ndalo yino. Rainbow Umbrella ne Blast Studios bakuletedde film eri omulembe yino. Ono yali komando naye nga tanyola ba Vietnam naye kashitoba ne tutu kyangu. Ekikoligo kya mukeera bukezi omusajja ono yalirepa mu myaka gye egy'obuvubuka ne mu bukulu nga bagusiru guno bamujjukira yalirepa nga buli mwala omutanyirira ku kyalo teri kimalamu nga maanyi okubanga wali olepingiddwako gwengwa omukyala mu myaka gye egy'obuwala neeno gy'okula nojja weewuunya ng'omusajja yakulepinga mu buto ate nga gwe wafumbirwa kati muba muzadde kiki ekyo tukyalengero kimanyonyerera mama wange bazaala ekiŋwerere kati ekiŋwerere ku kyalo kiri mu kutagala butagazi kiri leeta zempa kipya kali ekiŋwerere seba akazeeke ne mbuteera abadde ayagala kwejjukanya yalirepa ne mu bukulu lepa efiri bagiyita ekikolimo ky'ekika omusayi teguzaawa efirimu tugende maaso nagambye matundiro ga firimu na mugwanga kati ekiŋwerere tozanyisa omusayi teguzaawa eno matundiro ga firimu na mugwanga weeri era gyetuuseeko essaawa eno ennyini.